Diana ayinza okuba nga yagenze okuyimbira omukulu Muhoozi. Diana abadde ayina saguza dda atambuze megakayiza omuntu okufiira ewuwe. Omuntu oyo we yafiira ewuwe Spice ndowooza tebamusiba yadde ennaku ebbiri n'olumu. Kaakati omuntu eyafiira omuntu oyo teyafuna bwenkanyi kubanga essaawa yaliyo nti Diana levo gy'aliko yava ku lwokubanga alina ennamba ya chairman w'ekyalo ku ssimu ate alina ennamba zaabo ba Muhoozi. Kaakati basobola okulinnya ekigere mu musango ogwo nebaguteekaawo. Naabanga essaawa ya leero ali mu kusasula olw'okulinnya ebitundu bimeka. Looja yakyasinza okuba n'omukisa ng'akola ebintu byatategeera. Naye omukisa agulina anti looja si mmanyi wabula yakyasinza okuba n'omukisa nga ye mu kuduma kwogwo abakirayo ejjanzi. Nze siri mukwano gwa Spice Diana yadde n'omuntu siri mukwano gyabwe era sibaagala. Spice Diana social media ebadde emukuba mbirizi ku mutwe oluvannyuma luteekayo akalango agenda kuyimbirako General Muhoozi gyagenda okubeera eyo waliwo gye bagenda okugula ensalo era abaana bavumya Spice nabamugamba waneeno Bobi Wine mukyala Bobi Wine yajja ku shoyo n'ebirala ebiringa ebyo kwegamba omutimbagano gwakutte omulimu. Nembuuza bannange omuntu ye agenda kukola ddi tutandike ebyokukola nti gundi bw'aba wakaleyo teri kumuyimbira ate ye bw'anaagamba nti bannaye temunakola muti. So ze ensonga ezabadde awo njagala tuziyitemu mpolampola mulabe ekigenda mu maaso. Faloku ensonga za Spice zabadde zitambula oluvannyuma lw'okukuba akalamu agenda kuyimbira zindala okalese wano taata. Kakati wamanyi zino ensonga ziri sensitive nnyo. Twagala okukkiriza nti nze omu nga saagadde kulimba banywanyi mwenna mukimanyi nze omu kuba diehard Spice Diana. Bino twagala kujja mu kamera kulimba nebyo nakimanyi era mbadde ntogera lunye nze omu kuba diehard ba Spice Diana. Sifaayo ku kikyayimbye oba ki wabula tubadde tutamala music tukola ki tumuyina naye music tubadde tumuyina era atambula naye njagala tukkirize nti Duncan ebintu bingi ebitambula mu nsi ng'ekintu kirina okubaawo olw'embeera ebeeriwo. Duncan wazzeeko ne weebuuza nti lwaki kubanga Spice Diana si yekka yagenda okuyimba ku kivulu kya Muhoozi. Tulina bavinka tulina bawininwaji tulinawo bazawi n'abalala bangi naye waki ebuuzizaako lwaki kyogamba balala tebakoze drop lwaki drop ya Spice Diana yokka ye yatambudde nnyo olwa social media zonna. So nze ndowooza waliwo intention ng'ekoleddwa nga ŋŋenderere ng'eyagala kwongera kunafuya kampu ya Kyagulanyi n'abamugoberera era ebintu bino bikolebwa omwami Balamu ne banne. Endowooza yange tojja ginzijjako mukulu waliwo omukulu gwendaba kakati enkola y'abantu abaagala okutwala obuyinza nti ekintu kino kikoleddwa kigendere era omuntu akikola ng'ayina target n'ebigendererwa okunafuya abantu abamu ng'abikola bigendere. Njagala tukkirize Duncan music takyalinga wa bulijjo bwe yali mu kusooka. Ngenda kubuuza mukado. Soko ndeke mjogere saagala nnyo kutanga sina kye nayogera. Nga sina nze muwa. Soko lindeko malizi sina kye nannyonnyodde. Leka nnyonnyole ngenda muwa. Kakati okuyimba njagala tukkirize wano mu Uganda tekukyalinga bwe kwali. Kubanga abantu bonna bw'obalaba saawa zino okkiriza nti either olina okubaako bu side gy'okola ki bafanizi bagamba nti olina okubaako woolaga bw'oba osazeewo okubaako oludda lwekulubeesezaako either olina okukkiriza nti lwoli oba tolina wooli. Kakati Spice Diana ekisinza omukubisaamu ebituli nti yalaga nti ali nnyo ku sayidi ya Kyagulanyi ne famire ye
muwa Kazindaalo ddala agenda maaso omulama gwamuzitowereddeko tugenda maaso nkwatira Kazindaalo nkwatira Kazindaalo olina obuzibu bamwana ekyetaaga akyakwako kakati wuliriza David mpuliriza kasita weesalawo ne weekubaako abantu beweekulubeesezaako nga bamaze okukola amannya nga Kyagulanyi ne famire ye kiba kitegeeza omaze okulaga audience nti nze sayidi eno gye ngwako naye batovoddeeyo boogera mu lwatu Spice Diana n'ebibaddewo mwalaba ne ku show ye gye yasembayo okugira njagala tukkirize Babi Kyagulanyi tumulaba nkona wantu wonna nga zze nga guest of honor naye kyabaawo so embeera y'abantu bano ababulijjo bakkiriza nti Spice naawe wasalawo n'otulaga nti ogwa ne bano kakati saawa zino bwe tukulaba ng'opromotinga Mwami Muhoozi kuba njagala tukkirize tugaane birthday za Mwami Muhoozi si just birthday za bulijjo birthday ziri political za kuba campaign oba oyagala oba tokola ki toyagala kakati Spice Diana ebintu bino byonna byamukutte naye njagala kukkiriza nti Spice Diana biri ebintu byebikoze amaze obiteekerateekera era tebyamuguddeko bugwi ne kanvu ye ya manager Roja bano abantu bagenza okukola kino kye bakola nga bamanyi ne outcomes ezigenda okubevaamu naye njagala kutegeeza Spice Diana sister wange njagala kutegeeza Spice sister wange abantu batukubadda njagala kutegeeza Spice sister wange nti bw'obanga wasalawo nti olaze abantu nti oli ku saidi yaabwe abanyigirizibwa n'okeera ku makye gwe n'odayiringa ne bano abalowooza ababanyigiriza kubanga njagala tukkirize Spice Diana tannayimba yadde halfway y'aba amayinja tannayimba yadde halfway y'amayinja tannayimba yadde kwenkana kusaasira oba okyagala oba tokikkiriza wabula bano bannaffe baagwa nali nkugamba munafungo wakana awuliriza amazima gabaawo facts Spice yaliwo naye tekimugaana kuba nti kubanga batugamba nti bamusamba bayimba oyagala nkuwa ebyange byebayogera kakati kino tukkiriza nti Spice tannayimba yadde kwenkana bamayinja bakola ki bwe bayimba newankubadde kati bakola ki wamma bakakkana naye buli weweyagala okwetiribooseza ku bantu ne fan base yaabwe n'ogifuna kubanga tukkiriza nti Kyagulanyi alina namba zakomandinga era gwe Spice olw'okuba nti olaze nti oli Kyagulanyi bano bafaani be oba namba zalina akutooleddeko ne muzigabana kakati bw'ovaayo ku makya n'olaga nti oli ku sayidi eno enyigiriza kitegeeza ogenda kukosebwa so Spice nze kino kyalina okukola bw'aba akusiraga nga survivinga mu music Spice alina okutta eriiso oba n'amatu n'akola nnyo music nga bw'olamusuuza bw'akola ki bw'akola kubanga tulina abayimbi era abalala bangi David njagala tukkirize bo nga basalawo tebalina we bagwa nga basirika nga balutalo n'abalala nga tolimuwulirayo olunaku lwonna nti ayogedde ku kigambo ky'ebyobufuzi naye gwe bw'ovaayo n'okyogerako kitegeeza majority oba abantu olina obbalaga woogwa so kasita otangatanga ndi eno kitegeeza kigenda kulya ensonga ya Spice leka nawe kyatukiza abantu bano ffenna abali wano okuva na leero mwena lwateesa balungi naye nzikiriza oteesereza ensonga ya Spice abaana bamunda social media neewuuma alina ne shed Dubai naye abamu bagitaddemu ne X ensonga eyo bwekyo kakati ngenda kubuulira dakkati ekintu kimu mu nkola yonna eggwanga lino welitambulira waliwo emirimu egimu egibadde gikolebwa kati gamba ng'okuyimba gibadde emirimu gy'abantu ababulijjo abanoonya okweyimusa okutuukako we batuuka we wavaawo omukulu ono Kyagulanyi n'asonga ku ntebe y'olika bwejumbira tayagala gita okuyimba kwajjamu ebyobufuzi bingi kino mbadde nkibabuulira buli kaseera okuyimba kwa Uganda kwajjamu ebyobufuzi bingi ne kuleetera ne bajjeno abaali bayogera kuteekerateekera eggwanga litereere fokasi yaabwe ne bagizza ku kuyimba
nga kwe batunuulidde okwo oyinza otunuulira bajjeno bano betwogerako oyinza otunuulira bajjeno Kayanja notunuulira bajjeno Salimu Sale nga fokasi abo bagiziza ku baki ku bannabitone tebagitadde walala era ne bafuba mu nkola yonna either okutereeza naye nze sikina kutereeza okwonoonera ddala indasitule y'okuyimba bagitteeveewo mu nkola eyo mwe bagira n'enkola ebuzaabuza oba esiga obukyayi mu ngeri yonna gye baba basobodde kino ekintu kigenda ku muntu ng'ategeera nnyo omutone gumweyimirira olwaleero oyinza okugamba nti Spice Diana oyinza okugamba nti yakoze bulungi oyinza okugamba nti yakoze bubi naye ayinza okukwatira badde nakyakusalawo kakati mu kyokusalawo ekyo oyinza okugamba kati omusajja akugamba nti nkuyise njagalo nyimbire ng'abazze okutuukirira jjukira balamu balabira ddala bamulaba ne bagamba oyo agenda nyeeri okitegeera era gwe balonda ne bagamba oyo ajja atukole ki atukolere ate ne bakuteerawo n'embeera gy'otasobola kugaaniramu nga bw'ogaana olumu kigendako kasannyo gwe pasonale newankubadde abawagizi bano bayinza otutuuka tayimu ne bakukyawa ba ne bagaana naye bayinza otutuuka olumu abategeera n'omala n'okisensinga mpolampola n'ogamba naye osanga yandikoze eki okiwulira kubanga bano be bayisaawo dankani ebbaluwa ze tutambuza okutegeka ekivu nawulira mwami Mawanga azogera ne David nange nazitambuzaako wali nga tutambuza ekyaffe n'enziraba ebintu byonna bye tukola ebbaluwa ziyita bakmp mu ba IGP mu baki bonna mateeka saidi yaabwe okiwulira kati ne batuuka n'osawa omulala gwe basindika oba bamuyitaani David yamumanyi agenda mu kifo agamba nti kisaanidde otegeka bayinza otandika okusibira ekikookolo nga buli kyotegeka baga tekisaanidde kuba odevaawa nze nendowooza mu mbeera yange nti music tumuwagire naye tuteekemu nnyo amagezi g'okutegeera kubanga kyemulina okumanya music ono gwe tulimu yayingiramu ebyobufuzi byakubala ate mu kubala buli wajja ku muntu nambaazi abadde owamanyi noga Spice yekulubesiza ku Kyagulanyi bw'omuyita n'omuterawo condition era bw'atajja nga kimukosa which is tusobola okuleka abantu abamu ne bayimba okusinzira ku mbeera ebaddewo oba eriwo kubanga ne bw'ataayimba oba n'ayimba tuyinza ffe okusigala nga tumuwagira nga bwe tuwagira Bobi Wine naye nga takyasobola kukwata kazina okukola ki tusobola okumusibira ekikookolo ng'olumu mulana wattu nze ngerako buli ekintu kimu nbalekakawo naliko ku show ewa Baby League nalimu nze ndowooza nemwana mawolo oba yajjako Mayinja najja nalimanya abantu Mayinja bamukyawa nnyo naye omuntu alina ennyimba takyayibwa kwenkana nga bigi ayiba taziina mwana wattu yayimba abantu ne basanyuka kyenneewuunya ne bakuma nendu n'agamba nayimba ennyimba satu nagamba ndekeddawo namugaa tuwongere ekiwulira nagamba naye munsobedde abantu mwatabudde mwogera ne munjogerera bingi naye kati wetugereyo omusajja ntumuggyako ssente ne mugamba ate tuli babi ate ki naye lwakuba nti ye yali ayongerezaako n'oluyimba nze kyembadde nsaba mu kuwagira okuyimba ffe abayagala ennyo music industry ya Uganda tuteekemu amagezi mangi tulejuyuzaayiza kuba ebyobufuzi bigenda kugiyuzaamu neyanze gedeviko ensonga ya Spice Diana yayimbye social media yavunye Spice era olwo shade banagenze waliwo obukutukutu awo bwefuula ennyo nti baagala nnyo president Kyagulanyi bujja buli kaseera akabeerawo bwe kuteeka era bwanaganze kuba butaddewo shade bayi nga butaddemu expert neŋŋamba talababa ekyo kira kidamu ensonga ya Spice nja kugyongera nyinza okugyongerako ebitinga bisatu ekisooka kya byonna ekibuuzo ekiriwo Diana ayinza okuba nga yagenze okuyimbira omukulu Muhoozi nga yagenze nga mukwano okuyimbira mukwano gwe ekyokubiri asobola okuba nga yagenze okumuyimbira nga bamusasudde kubanga Diana muyimbi gwe mulimu ekyokusatu Diana abadde ayina saguza adde atambuza emegakayiza omugga okufiira ewuwe
omuntu oyo yafiire ewuwe Spice ndoza tebamusiba yadde ennaku ebbiri n'olumu kakati omuntu yafiire omuntu oyo teyafuna bwenkanyi kubanga essaawa yaliyo nti Diana level gy'aliko yava kulwokubanga alina ennamba ya chairman w'ekyalo ku ssimu ate alina ennamba zaabo ba Muhoozi kakati basobola okulinnya ekigere mu musango ogwo nebaguteeka awo naabanga essaawa ya leero ali mu kusasula olw'ebitundu bimeka naye Diana nga tujjeeko nti agenda kuyimbira Muhoozi nze siri mukwano gwa Spice Diana yadde siri mukwano gyabwe era sibaagala naye kati tuwa abantu ekintu ekituufu twekubira essaawa ya leero bwe omwana Kadaama ali ku kyeyo agamba boycott Spice Diana teweerabira nti gwogamba butagenda mu show ey'e Dubai abayimbi abali mu Uganda bonna yasobola okutolera miliyoni 3 kituufu abayimbi abali mu Uganda Diana gwogamba boycottinge yakutolera miliyoni mmeka tiyazikuwa nti ayina era tiyazikuwa nti yeeraga mayinza Duncan nze sifuddeeyo mwami mawa oba nnyambye mu ngeri ki nze kasita nnyamba nze sifaayo Diana ye nga yendongo yetambulira ku mawulire tira we yayamba abaana abo muli gali gatambula nga tagala na naye yayamba kubanga wano waliwo abayimbi nga yadde post tiyagikola ku baana abo ne ba MP bagundi bannofu banyi nga twali yakola neki kakati nze nja kusaba omuntu yenna nga wategeera Spice Diana mu kuyimba ndoza nambi muti adageza okutangaza wagira music wa Diana n'amawulire ge gakola ebyobufuzi bino bireke kugenda nga bitwala omanyi mu ndongo eno Duncan Roger yakyasinza okuba n'omukisa ng'akola ebintu byatategeera naye omukisa agulina anti Roger si mani wabula yakyasinza okuba n'omukisa nga ye mu kuduma kwogwo abakirayo ejjanzi ogera okulaba bakisa ejjanzi ate akutte enkoko akutte akamyu akutte ente naye nga byakola ye nga tabitegeera kakati Diana bawulo namuli agalinkize yagenza okukola akalango nga ne fayiro wero oli ku mmeeza gadi gatambula fayiro oli ku mmeeza tayimba kubanga tusooke twebuuzeemu nti omwaka guli amazaalwa g'omukulu ne gaaliwo ddala era teyalinayo saga yonna ate nga era ennyimba yali aze namawulire ge yali agayina ng'asobola naye togaana oli kugamba kati guno omwaka njagala mwami mawaya babeera MC ku mukolo gwange kuba ali puroguramu yiye naye mu mbeera ya byonna naddala baganda bange mu abali ebweru bakyasiza okuma Spice mwerabidde nti mu Uganda gye mwatulekera yafuuka yakazito gwolwokera ku makya n'ogamba nti kati nze mpagira NRM owanuku abafuuse mulabewo lwokera ku makya n'ogamba nti nze mpagira nuku wa NRM abafuuse mulabewo kubanga madamu Babi Kyagulanye yajja ku mukolo gwa Spice era ndoze yali omugenyi omukulu yajja olw'okuba nti omwana ono mukwano gwe ekyokulwalo bafe zadde nga zikolebwa nga Diana ono yeeta ssenga w'abaana bali kati tekitegeeza Diana bino abadde abikola ng'ayagala omuntu nga ye ayinza okuba nga ye si munnabyabufuzi naye nga ye obulamu bwe kubanze kuva dda zirimu akiza bwebwayiino ng'aba music nze mu ndongo kuva dda mpula nyimiza zisobola okuvaawo ekiboka zigenda okweta olina olwali nalosivaawo nti Diana nga ye ayinza okuba nga mukwano gwa famire eno ngera banalika okubeera ab'omukwano onanagera mu byabufuzi kiri awo kyanjawulo era olwo n'amawulire agaali gatambula ku ya Spice tiimu MK bali baagala kugula table n'agaana kitegeeza wabanga yasobola okufiirwa sente ziri wano nga lonakumusalirawo sooka okwemu tooki Diana ebimuliko emabega naye ebikomo nekinyaga kuba omuzamu Spice Diana muyinga okitegeera era sente zalina zijja mu kati bano abasajja bagenda oyimbira saawa zino bananyini nsi Uganda era baddemu okugamba tojja kukola kalanga tojja kukolawo kitegeera saawa zino Bobby tumwagala naye saawa zino tayinza kugamba nti wali ojja kukolawo onfuna kati mumulowooza nti Spice bw'anaaba mumuga aboycotting endongo y'abo basajja tabayimbira aba agenda kuyaki
aine bobu nyingi twagala bamugana okuyimba ekyo nga tukijjosa abanyumiza ne twali e Kasese omusajja yakubira mali ekisimu namugamba jangu okukole bwe yali aganye okukola ku mazaalibwa g'omukulu Kampala namugamba jangu okukole namugamba oyagala kukkiriza nti nze kumbi banga ebitaji byengeredde biri kakati njabaganda bange mwe abali ebweru abanenya Spice kubanga nze zaba Spice oba njogera kuba simwagala naye twogere ekituufu ku muntu naddala nga badde ayina erinnya nti tubala oli muntu aliko ngambye nti abateesa baganda akubona olwakateesa bulungi naye nyina ekibi kyenzize mutukola nenga nti mwanya woteeseza bulungi enfuuse muwagizi muganda wange ono kwagaza lugati kamutuulidde Diana omulimu gwe ogusookera ddala muyimbi ekyo ng'okijjeeko Diana y'omu ku bakyala ndowooza abayimbi ababeera mu covid nga bayamba bano ab'amawulire dayasi era ng'akawunga bakanona Diana y'omu ku bantu bagenda ku muzikiti ne bawaayo ebintu ne basibula abasiraamu n'essawa yawe bange anoonya mu kubaswa byange bw'anoonya muzikiti gwa kusibula so ekintu kino akikola lwakwagala yadde nga weewaawo ebiseera ebisinga nti endongo ye engeri gyataba na nnyimba endongo yetambulira wa hati Spice Rex kuba ayina ennyimba bbiri ayina lejjula ne kulabu gye bakola ne kale akayimba akamuliro bakaita semanya enyimba zirina nyingi kakati ebisigadde ye abadde w'amawulire naye nze nja kusaba abantu bonna abo bagenda Spice endongo oba bizinesi gyalimu bizinesi mbi nnyo ya showbiz ekyokubiri temumunenya kubanga si eno siga nti alina dduuka tyakera kumakya naleta emmotoka naguza bannuuku bokka era wali atandika okuyimba tyagala nja kuyimbira nga ba NRM so mumuleke kino mukibuusa amaaso mukiveeko muwagirenga yo amawa ensonga bwe zitambudde olabye abantu abamu bagamba nti yakoze ebikola z'esayidi olina kubeera sayidi eyo ate abalala mubinabe obiwulidde ensonga nziwulidde naye nja kusaba onyambe twakimanya nti singa woteri ze ezaalisanga abayeekera teyazikirizanga kubeerawo n'agamba eyo woteri erisaaki abayeekera kati omulimu gwa Spice Diana gwo gwakuyimba naye Spice Diana kyekye bategamba nti njagala wakatikiro ambuli ddi omuntu lwabeera omuzira eddiini zonna zetusoma zetusinza waliwo abazira abatufirira nakati babawanika emyaka 10 abantu balamaga ennamugongo ne balamagawa lwabazira abafiirira eggwanga lyabwe oba abafiirira eddiini buli muntu alina eddiini wa musiraamu alina abantu abafiirira eddiini bakola ki tebabeerawo bwe tuba twagala okutambuza eggwanga lye waliwo ebintu bye tulina okutunuulira tetumanya nti Spice Diana tuufu ndi muyimbi naye nina abawagizi abangoberera waliwo gavumenti entunuulidde nina kukola ntya gwenga gwe omuntu n'otunuulira bw'olina okukola okubalansinga ekintu kyo naye nze ŋŋamba bwe nti bwe tuba tunoonya okununula eggwanga n'okulijja mu makubo ano waliwo ebintu bye tulina okubeera ne bagamba nti gundi muzira Dokita Kiza Besigye yaleka omusaala gwe yali mu Nairobi Kenya mu ddwaliro ogwa ssente empitirivu n'agamba kangende nunula eki eggwanga lyange kimanyi abantu abamu bayinza obutakyagala naye nga yagamba kangende nunule eggwanga lyange ngende neebake ku kawempe ngende nwanirire ensi yange esobole okuva mu bantu abafu emirembe egyo ndowooza yali oba Amini oba Obote n'agamba kangende kati bye tulina okwerekereza Spice Diana tasiga Mr. Kisemakula linnya lindako tasiga Mr. Kisemakula linnya kuyimba naye obwegendereza tasinga Mr. Kisemakula kuyimba tasinga Lutaya kuyimba tasinga Kamiliyoni tasinga ani naye waliwo show zobeerako nogamba ekino gye ngenda okuyimbako y'abalokole ati munyumiza mu program genda maaso kyekizibu kye mulina ate nze mumamwogeramya
tiwaliwo shozi otunuulira n'ogamba nti kakati ndi muyimbi nina abawagizi abangoberera abawansi nina abawa nina ne mwami Muhoozi yampise ku mukolo tukkirize tugaane bapromota gwokontrolinga omuyimbi wo bwalina okugenda gwobeera n'ekitabo kyo n'ogamba nti addeti eno gy'oŋŋamba siriiwo oba wendi oba okitegedde n'ogamba ngenda kuyimba oba sigenda kukola ki kuyimba kati Spice Diana bino ebyokugamba mbu ye muyimbi ayina okuyimba buli walaje siwe kiri ayina ne waagenda n'agamba osigenda kuyimba bo sente ntono oba abantu beeyo tebanjagala naye akirina naye bwe tuba mu ggwanga nga lino erya Uganda lyetunulira nti lirimu ebyobufuzi bingi lirimu okukyayibwa omuyimbi olina kuba mwegendereza n'okubaako bye weerekereza ensi tugiyitamu nakwerekereza n'omanya nti ezo sente za mwami Muhoozi oba ezaani sijja zirya olw'okukuuma ligase yange n'okusigalawo abantu kibafuula abazira kwekwo okugamba nti kino sijja kikola oba kirungi oba nfa oba nfe naye bwe tunaagamba nti Spice Diana alina omusango eno emabega alina kiri ye alina bikaddi nti ayimirira ku magulu ge abiri so nze ndowooza tuve mu kugamba nti omuntu alina kunyigirizibwa alina kugenda ng'omuyimbi olwokuba ye muyimbi alina kuyimba ng'akimanyi bulungi nti abayimbira be banyigiriza eggwanga lino tukkirize tugaane Spice Diana tebamunenya naye bamunenya kuyimbira abantu abanyigiriza eggwanga lino nga balaba Spice Diana ali mu mbeera esobola okwesonyiwa n'agamba ezo sente z'amawa sigenda ziyimbira sijja zirya kubanga si ze bamutwalira gaziyimbira wakati ntegedde olwaleero amaze kuteesaako nzito zibayinza kubanza omuntu bw'avaayo n'agamba omanyina ekitemu nti abantu abamu mbalaba ku face temumanyi banyigiriza kati yekizambo nyampulidde wa mwami omuyimbi omu ani mpuliriza ani uliza ku muyimbi omu gwe sijja kwogera ye yamanyi kyakola ki owulira naye takiyita tagenda walindako sagala kyogera kazina wena kigambolindako ngenda takiyitamu kibayita omuzira akazinda lwe bakampadde mwami David yabaleetedde ebiti 3 naye temwabibuulira yakugambye n'okugamba nti mu kusayininga kwa Spice wabaddewo ne fayiro etudde ku mmeeza yakugambye n'okugamba nti mu kusayininga kwa Spice anti mawa kino kye tusaagiramu oba olumu kye twogera oyinza okuba tobeerangako nga bakanya omusaya nga abasajja abo bakupiininze omuntu avuga wuliriza yakutumyeko ndi akubeera wuliriza yakutumidde akubeera mpolampola ati wuliriza ate bwobanga ongambe wabaddeoyogera owakanya byenjogera nze nkubuuza sooka ombuulire omuntu abeera nange nze nkubuuza omuntu abeera ddi omuzira ng'ayagadde kati omaze nziremu sinamala soboddemu ekibuuzo omuntu abeera era omuntu abeera muzira nga amaze okufa tewali muzira yamanyini mawa yagambye bafa dda bebazira bali muzira kamalo banyonyola amakka babuulira ekintu kino fayiro bagambye David wabadde akwadde ebiti bimeka 3 abadde akunyonyedde bulungi nti waliwo fayiro ekyatambula ey'omwana era ngenda kubuulira Spice mu byobufuzi ng'ogyeko misaki olawuddeko ng'avaayo n'agampagira bundi wali ekiwuliddeko musajja ali awo yakuba music we oba lutalo kati olwaleero Spice yavaayo dda n'alaga sayidi wakola ki webale nnyo Spice yavaayo dda n'alaga sayidi kwali buli muntu yenna akimanyi nti Spice ali sayidi y'emagere ne kuzibasidde ne kuki abeerawo nnyo Spice okiwulira wuliriza kakati mu kumanya ekyo nabali kye baagalira ddala era bwe bajja omupiininga bagagada otufunye tumukwasiza fayiro yino weeri jangu oyinde oba kyekyo wano wattuka mawa mubasiisitira mawa nowooba gwe
bana abasajja bakanya omusaayi kuleketa ekintu ekiyitamu okiwulira buli muntu tewali agikugyeko naye nze nkugambekambalaga kyokulabirako kamiliyoni mumanyi bulungi kamiliyoni omanyi nti olunaku lwe yagenda afune kaadi yasooka nafuna eya dipi nadduka nafuna eya nuuku fayiro yakalamaji yakomawo ku mmeeza nekomawo ku mmeeza lwagaa nti bali batusiza omusango bweyakuulukawo n'agamba nti nammwe nebagaa yabuze oli omuwadde Teesa tugenda ku topic endala tumalirize. Ngoma netuula naawe. Kyogamba omuntu ateeseeko. Mwenga muteesa nga wateesa buzibu ki? Wateesa buzibu ki? Era Kaluku yagamba nga okusanga wenda ekijagala kubeera bwekiti niye abateekeddwa okwogera andi kati oli agamba onayagala kuteesa ate nga atateesa mubeere siriyasi nammwe teesa tugende ku topiki endala isaawo tugende tolandaga nnyo kakati wali topiki yakulemeredde dda nze kakati nze ndowooza yange eri bweti ku nsonga ya spice bino ebintu bya music n'ebyobufuzi njagala kutegeeza abantu bonna abali mu kampu ya nze mbagamba ebigambo bino nti ebyobufuzi si bintu byakuba nti oli awo byakuzanya mu buzanyi owulira tewali muntu agenda kusigala nga w'amaanyi okuggyako abo abakkiriza nti buli kimu kisoboka mugenda kuluzinga abantu bangi yiwe yayimbye n'abagamba kati wa NRM tugenda kuluzinga abantu bangi naye abo bokka abagumu muwami mawanga bagambye abasobola okuba abazira ne bajja okusigala Kyagulanyi yabagamba nti abantu bangi wuliriza nti abantu bangi mugenda baluzinga owulira mugenda kubaluzinga naye abo abatono ennyo kyovola bwa Museveni yali ne banne nga balwanirira ensi eno bali abantu 27 era abalala babeegattako ng'ekintu kiyidde so si buli muntu gwe mulowolaba nti munnabyabufuzi era alinga sayidi ya Nuupu abamu bajja kwekulubeesa basobole okufuna numbers ekyo mulina okitegeera era mujja kiyiga nti oyo naye muwagizi wa spice kyesinga okunno ebyobufuzi bibeeramu okulimba omanyi mugulamu kati gamba buli buliriza nkuddiza akazina ekibonyiize akakuddiza okyakagala andi bwagambye ndi modoleti nkubuuziza simanyi ebyobufuzi bibeeramu okulimba ebyobufuzi ebikibutambulirako kiri ebintu biri ebisooka bagita blockmail and propaganda okuwayiriza n'okulimba kyekikulembera ebyobufuzi mu nsi yonna otegedde bulungi agambye muwagizi wa spice era lukulwemu n'ennyimba baziina gw'otankula entalo kyembadde nsaba kiri bwe kiti kyetugenda ensobi gyetugenda okukola teesa tugenda ku topiki muzeyi nze ekintu kino kiraba owenjogerera ngamba bwe nti Uganda wakennyini okimanyi nti mu Uganda tukyalina bwogerero ompulira spice ku myaka gye owulira yavayo n'abalaga nti nze mpagira Kyagulanyi nakwata mu kunoonya ssente zijjayo abaana ng'ekibiina kya Nuupu nakwata miliyoni meka yagenze kuyimba yagenze ompulira omulimu gwa spice omukulu kuyimba kati gweyagala Muhoozi amugambe nti genda oyimbewo namugambe kati kale munoonya abazira tulina ababaka bameka weteeseza nakuyingiridde amawulira spice muyimbi kyasagala mwana wa Nuupu yeerabye gwe mulimu gwe ate spice ng'ojjako ekyobuyimbi Uganda weeri saawa zino
basobola okugamba okukola ekintu nga teweeyagalidde naye ng'olina okikola mpulira nti mwabano spice yakwata mmere musabu n'azibawa ng'awegenda okugya abantu yazibawa ku mutima mulungi era akyagenda maaso n'okuba nga alina bagenda okukola ki okuyambako naye gwe tomanyi buzibu ki bwe yasanze kugenda kuyimba ndongo eyo era tomanyi kiki yayiseemu naye gwe omubuleminga lwakuba nti gwe otudde katebe mukubanga otudde katebe tolina kigenda kigenda kugaana mulimu gwo kutambula enkya ompulira kyotunda tebayagenda kigaana kola ki kutambula naye nze nsaamu na Uganda nti mu Uganda mwe tuli tetukyalina bwogerero owulira sawa tuli ku nkato kwe tutudde ompulira bwe tuba tutudde ku nkato kitegeeza nti baganda baffe bangi tukyalina okubanyiigira naye nga ku mutima si kyebategeeza akoze ekintu ekyo lwansonga ali ku Kristo oba ku nkato naye ku mutima si kyakola ki ekyo nkakasa ne Bobi Wine akimanyi ne Babi akimanyi nti Spice kyeyakoze teyakikoze lwakwagala kwaki kuba talina ssente zebakoze eki naye ate bwe nsanga omuntu agamba nti afuuke muzira tanasabako buzira njagala ofuneyo omuntu afuuke omuzira banyumye abazira bannabyabufuzi nti Spice muyimbi naye osanga oli yafuuka omuzira n'afa Kawalya yafuuka omuzira n'afa bamukwata yali muyimbi lwebyo bweyagala abeere muzira gusooka obeere omuzira kuba nawe olina bingi byoyinza oyitamu abazira obagobye owulira naye bweoba olowooza nti Spice bw'anaaba ayiriba n'ebizibu togenda bbaayo era ojja kudda wano katebe oyogere ebigambo bibiri Spice yakola ensobi yandigenze n'ayimba owulira so nze mbadde nsaba Spice tukize nti wa kibiina kya Nuupu era aganye abantu ba Nuupu naye wabaawo ekintu ng'ekyo mumanye nti si ye nga ye obula aliwo ekisinga ye Spice n'amaanyi ge tuleme kwogera okuba twaga kunyumirwa na kunyumisa twogerera omufe naatugamba dayisi mutuufu toyesa mutwe amawa nagambye ku bintu ebi Spice ayinako ekintu eki ezo okubanga yayimbye nga bamusasudde oba okubanga yayimbye nga yayimbidde mukwano gwe oba okubanga yayimbye nga bayimbye ziri musanvu ekinjako wakibadde bwekingamba ono nayimuka ekyo kireseomazolandibye tuteeseza tugende mutambe kanteese noyimuka ono natandika okuŋatamodoleta otugidde okusituka nebane lwaki tetukola netuva wano oba tumalirize maliriza Duncan ensonga ezibaddewo ogimyutize microphone Bobi Wine yavaayo microphone teriiko oba Kezi omukulu Bobi Wine yavaayo tetugatta gundi bane tukoze eddakiika nyingi ogamba biki gwe mawa kyogaawo ogenda ku TV terina programu saazayo mulinga abagamba mulina kufiira bufiizi ku gundi kuba obudde tukoze topiki mpanvu omukulu Bobi Wine yabaddeko ne bannamawulire awe busaabala nababaako ebibuzo byebamubuuza abagamba nti nze abo abasajja naye beegatta wano bonna ku stage eti era tebansobola tembamumanya neŋŋamba omukulu takubye nnyo naye netugawa jakireetako mbakyali betunyunyemu tukyogereko atulabe butya obwekiri ensonga ya Bobi Wine wagiwulira ensonga ya Bobi Wine yatambudde naye Kyagulanyi ffe tulowooza nti awo si waali yagamba nti si ekyago yagaye Bobi Wine ffe twamugjayo
mwe muli baddembe okumufuula bwe mwagala neffe twamugjayo yenyini yakyeyogeredde nsenjogera bamwe ebyange bamwogera kiri kuli kodi Kyagulanyi ffe twamugjayo mwe baani ffe tukkiriza ntakyayimba na kuyimba otegedde ffe twakkiriza twamuwa entebe enkulu ey'okuba nga anoonya obukulembeze bw'eggwanga Kyagulanyi gwe tukkiririza bw'aba akyegeza ku bebekulu ne Kamiliyoni aba tukoze bubi nno kubanga abakulu bano ffe twabateeka mu liigi eyaabwe ali mu liigi endala evuganya oba enoonya obukulembeze bw'eggwanga lino so mwami Kyagulanyi tukwegayidde n'obuwombeefu bannamawulire bakunoonyamu amawulire agatagatta era bano ebigenderwa byabwe kwongera kulaga bannayuganda nti gwe toli ku levo y'okuba nti ofuuka pulezidenti w'eggwanga wabula nti gwe liigi gy'okyagoba ey'okuba nti okyakompitinga mu music ne bebekulu ne Kamiliyoni waawo dikiteera ali mu bakozesa bakunoonya bakujjayo eno gye twakuteeka baagala kuzza wano balaga abantu nti ono gwe mulaba interest zonna si zakutwala ggwanga mu maaso interest ze zakubanga akyayagala kuyimba era ogenda balaba bano abaagala okunoonya ebivulu nga bakonkona ku mulyango saawa yonna emagere bagamba ebivulu bikoze eki tusaba gavumenti ekuzze kuki ku posta mwami Kyagulanyi ebbanga lwe wasaavinga mu music lyamala era bwe wakola ki wabikola tulina emigigi emito egiri mu kuyimba tulowooza it's not worth ku levo gy'oliko n'engeri ensi gyekutunuuliddemu okubanga okyegeraageranya ku bebekulu ne Kamiliyoni oli kyakulabirwako kyamaanyi era ayinga entebe esinga okuba ey'amaanyi mu ggwanga Daviko Singa weewunaganya Lero byamutagaddeko munnabasaka munnange byamutagaddeko kyobala ne bagiyita debate buli muntu n'aba n'endowooza ye singa baali baagala David yekka era singa kugoba leeta wekka n'owendowooza oshegera oba mukoyi mutugambe mwami Bobi Wine gwe twogerako essaawa ya leero yabadde okusaabala n'olukuŋŋaana lw'abamawulire era sijja kunenya muganda agumanyi abantu abasinga buli muntu alina walabira ebintu waliwo alabira ku ssimu waliwo alabira ku TV waliwo alabira mu bbaala waliwo gubanyumiza ate waliwo gubanyumiza ate womu bbaala ye ne gubanyumiza tobanenya nga badde banyonnyola kubanga aba yeetegereza ono addeeri oli eddeeri ali addeeri walengera ku siteegi walawo omupiira gwamani sinagamba gwe ŋŋambye buli muntu alina walabiramu ebintu mwami Bobi Wine yagambye nzize nga Bobi Wine wano yagera byeŋŋenda okukola Bobi Wine yali wano tugenda kwogera ku bya Bobi Wine so kati sinenya muganda wange yekuga nti eri gye ava mujje gavumenti emupininga Bobi Wine amisinga stage tekisookera ddala era agyagala era abantu bonna okutegera Bobi Wine bamutegera lwakuyimba ekimukulaga Bobi Wine ayagala stage yazene mu studio nayimba oli balita nalumansi ekimukulaga nti okuyimba akwagala ddala era nga bizinesi yamanyisa abantu kubanga ennyimba ze bayisanga message abantu nebazitegeera ekitone kye abantu basobola okutegeera ebimuluma obola nga bimuma n'abantu abalala Kaizi yabuuzizza Bobi Wine lw'abantu abajjamu ekulubeesaako ne bagenda mu gavumenti ne bajjayo Abedex pulezidenti wange bayaganya Bobi Kaizi mu kubuuza yagambye nga ggwe omuntu yafuuka ow'amaanyi abantu bajja bakwekulusuzaako ne bagenda ku gavumenti bajjayo ebyokulya ne bajjayo esseeri abantu abo oboogerako ki Bobi Mugabe n'agamba omuntu yenna bwe nalinga obuto nakolanga ebyekito naye kati bwe nakula nkola ebyekintu ekikulu baganda bange abo ebbanga n'abalituuse bajja kuva mu kizikiza bakomewo naye tiyagambye nti Abedex oba fulufiga oba bajjo nga yekeezo oyabwogedde n'abaana naye eyo tuve nazzenga Bobi Wine wano twogere ku ki namugamba era Bobi yadde nnyonyi n'agamba nti agenda kwogera ku luyimba lwa Nalumansi ayogere ebigambo ebirimu
Dani Magiki annyonnyole production nange yatambula kubadde in fact yakoze conference yo ng'agenda nga Dani Magiki yateekeddwa okwogera ye mu bigambo bye omulama gwonna gwadde ku luyimba lwa Nalumansi nga Dani Magiki kubanga walondozaamu abaaluvoola era ate olaba bwayini ng'ayogera yadde ayogera agamba gwe kakalaamu erinnya eryo linnyumira ng'ayabadde mu vibe eya Bobwayini eri omukadde kati saagala bamuteeke mu byabufuzi naye nze conference yanyumidde nnyo kubanga mbadde ndudde okulaba ku Bobwayini atali munda byabufuzi era awo yasinzira agamba bannaabo azze nga avuganya nabo mu bbanga ddene era ng'abasinga ebintu bingi ng'abasinga okuyimba ng'abasinga ne ssente ng'abasinga ne tutumu n'obuyivu kiyali byemu kyabadde kimu okuyimba tumuyalita musinga lwakuba nti ekigambo ekyo Duncan kigazi nnyo okukitutula baganda bagala bayinza obutateesa kati ate era abayinza okukiteesawo nga tukikubaganyako ebirowoozo ekyokuyimba pano nyinza kusigalako nze ne mwami bawaba banyimbo asente ala tebamanyi naye ekigambo ekyo ogamba nti mbadde mbasinga okuyimba kigazi obadde obasinga okuyimba ki ebinyumira abantu message okuyimba obulungi okuyimba ebyagalwa audience kati kigazi nnyo saa tujja kirwako n'agamba naye wabanga bagamba nti bamusinga basabe bamusinga olw'ensonga nti emikono gye musibe naye basumulule emikono gye bamute bajje ku stage babuwe bata abantu bameka kakati essaawa ya leero wono omwami Bobwayini ngenda kumuza byobufuzi ye advantage gy'ayina nti bagamba bato abantu amaanyi g'ayina bajja lwa byabufuzi tosobola kubasosolamu n'ogamba ti abaagala Bobwayini bamugenda mwekka era bagenda lwabi kuba kati w'amaanyi nnyo yasinga kuba nabameka era naye yakyogedde akimu nti bakkiriza bato abantu agenda kufuna bangi kubanga essaawa yaleero lugero kulya Bobwayini tetukyawulira nnyimba zayimba nze ne mulabula byawo ngamba kiro kakati abantu ajja kufuna bangi olw'ensonga eyo naye nga mu kuyimba anyira kamiliyoni mukulu mawo ensonga ya Bobwayini ebusaabala Bobwayini oyo nno ajja kubatawaanya nnyo abantu kubanga Bobwayini musajja mugezi ayina n'okwogera ekintu naye ng'akukiina ayina engeri gy'ayogera ebigambo bye obanga obigenderedde nga birina message naye ng'ate oluusi gifuna luvannyuma kuba oluusi bwe yagamba yali kutiddemu n'agamba nti ebitalina simanyi makulu simanyi ekigambo ekyo kyali kikulu nnyo ng'akigamba pulezidenti omu naye nze kyemmanyi ku Bobwayini nga omuyimbi ng'azze mu kiti kyakuyimba endongo agirina ate era asobola okukola naye kati mu budde buno nga David omwagambye kizibu okwawula Bobwayini nti abantu bazze okumulaba lwakuba gwe balabanga pulezidenti waabwe kubanga amazima amatuufu ye Bobwayini kati abantu bamulabira mu kiti nga pulezidenti waabwe ekyokuyimba nyina wadde weekiri naye kijja luvannyuma oba okitegedde ate ekyokugenda mu studio ayimba Nalumansi afaanagana ne Museveni nga naye Museveni naye emmundu gye yasoma emubeera ku lusegere kati ye Bobwayini emmundu ye music ye mundu ya Bobwayini mu byobufuzi nga mwami Museveni bwalina emmundu ye mu byobufuzi bwalina emmundu ye eno ey'amasasi kati ye Bobwayini emmundu ye ennyimba era music gwakozesa okutuusa message eri abantu so nze ndowooza nti Bobwayini bwe tugamba nti azze kukola bato n'abo abayimbi abameka tebasobola namugeregeranyako abasingira ddala kati waali naye nga gundi bwage kizibu okumanya nti kati Bobwayini azze nga muyimbi oba bano bazze mulabanga munnabyabufuzi oba bazze mulabanga pulezidenti waabwe kubanga kati Bobwayini ekyo kyekiti mwagwa era kizibu okwawula Bobwayini ngenza omubuuzaako nga naye nga kati nze kyendowooza ku majority esinga Bobwayini bamulabanga munnabyabufuzi eri yavaayo wadde ng'abamu tebagala kiwulira naye nga yavaayo balinawo bamulabira ne bwagenda wa era olwawo olaba muntu ng'amubuuzizza era mubyokuyimba amugambako katono kati ebyokuyimba wavaayo kalwakuba naye we wamulera we wamutambuza wamuwe tutumu tasobola kukola ki kwerabirawo naye wadde ayogera ku nsonga ya Bitex
Nadayo ya nsonga ya Apetex nga bamubuuzizza. Tukirize tugaane abantu abali ku Bobi Wine banoonya ssente abasinga. Tekuli bazira. Kukino nja kugwawo oba milioni 5 nja zizira oba 2 naye mbe omuzira waki. Banoonya ssente abasinga. Nawulidde Apetex nga ayogera ngaddamu Bobi Wine bye yamwogeddeko. Nze namuyamba wano ne bagamba tajja kuyimba ku stage nze ne ngamba ne Bobi Wine tukirize tugaane Apetex yali anoonya ssente ng'amanyi bulungi Bobi Wine yaliko gwayina okutambuza afune ssente. So ndowooza Bobi Wine ajja kulumya nnyo abantu omutwe abantu bajja lwawo mutegeera naye nga kati waali ali ku level ndala nnyo bino ebya music bijja luvannyuma. Nambemu ensonga ya Bobi Wine mu bwangu tusobola okuba Dankani omuntu atamanyi gye yava naswa amanya gy'alaga. Olwaleero Museveni yayekerera emyaka 5 mu nsiko yakafuga Uganda emyaka agenda 4 wa mu 26 jijja kwa jiwezaana 26 jijja kwa jiweza emyaka 4 naye buli waba ayogera nga waliwo ekintu kyonna ekiri sensitive mwali mulabyeko nga ali serious agamba nti kano kakodyo kakiyekera ajuliza giri 5 gye yatandikirako yabajuliza buli kaseera buli wadde awantu wonna nga ayogera akugirayo kiri kyali ekituufu ekimufula kino kyemumulabamu kati. Bobi Wine fena tukkiriza nti munnabyabufuzi tekimuggyako kuyimba muyimbi kuba yemirandira gye meseji yonna etwakiza Bobi Wine nze oluyimba lwensinga okujjukira baluyita ghetto yagamba nti laba wanekatwe Queen wanajja omunaku n'asattira okukamala ndaba kyakabi okusanyusa abatuuze nga bananyini nsi tubonaabona okiwulira kati bwe ngerya ku meseji ezo nenjijukira omuntu gwe bayitaani Bobi Wine. Olwaleero Bobi Wine yabadde azzeeyo mu mirandira gye okulaba Bobi Wine omutuufu yaliwa era banywanyi be bano ababiri bwe babadde babinsana ebbanga lyonna n'agamba mwenna mbagatta nze ne mbakuba omuziki weewaawo manyuma wakyagambye nti kizibu kyakujja ku stage okwawula Bobi Wine omuyimbi namunabyabufuzi kubanga kati abantu bamulamu ebiti bimeka bamulaba ng'omununuzi asobola balwanira nedde kimuggyako buyimbi okiwulira tekimuggyako buyimbi kati nze ku lwange Bobi Wine bwe yazze okugatta bano ababiri bano musically nze ng'omuwagizi musically abakuba n'abasuula eri bazayo katono musically mpaka namu ekyo nawe kenyini wakingamba just lwakuba tuli mu kamera twali mu show ya kamera n'ogamba kino saaga amayi kamera zino zirimba nalina omusajja oyo twali mu show ya kamera n'agamba nze mbabulira amazima teri muyimbi bubasa bayinza kuyimira mu kamiliyoni mu music naye sawa zino okuba tuli mu kamera sawa zino okuba tuli mu kamera agamba Bobi we tule tukijjawo twali mu show ya kamiliyoni